Kulwa government emirimu gyeyina abantu bonna waduuya nti omwaka abakozi abasasulwa public service bali emitwalo 47 ne buli mwaka bafulumya ate rate y'abantu ko bakaddiira okweza emyaka 55 eyo ntono abali mu mirimu ati omuntu ayingira wa myaka 26 ng'alina okwongerayo emyaka 31 nga kyakozesebwa ngera afuna omusaala gwa government alyoka retiring kakati retirement exit ntono compared to ki recruitment yakolebwa obechi wali kitegerekese bulungi ndaba byewunyisa nenga kye kito kakati recruitment y'abantu 47 senga bonna babalidde nga emyaka gyabwe jirimo age difference ya myaka 5 okumala emyaka 20 ejo emyaka 20 kakati abantu abo bonna tebasobola kugamba nti buli mwaka mwezi abantu abawumula nga bakaddi abawera emitwalo 2 kiba kizibu tikiba kizibu era abantu abakaddi ogenda okumala overall nga bali mu 13 Uganda yonna ku mitwalo 47 akati yenteekateeka nno eyo yo bweri era bwetambula ekigambo ky'ebyenjigiriza si kyangu eri abazadde eri ekigambo ky'ebyenjigiriza olwaliro kati senga otunuli okugeraageranya okw'ensimbi Bugisu sub-region ya units 7 ze district awamu ne city ku kigambo kye tuyita primary education non-wage recurrent biri mu financial gye tukomekereza bajiwa allocation ya 7.87 billion naye nga ate population abatono abakulu Bugisu sub-region yonna erina 1,760,000 people akati eyo bwomala okugitwala nga yo gye bagiwadde naye Wakiso district Entebbe municipality Nansana Makindye Ssaabagabo ne Kira zino zo nga ziwadde 2.729 billion naye in terms of population Wakiso yesinza Bugisu sub-region ate nekibeera ekigambo ky'amasomero agali private gali nnyo mu Wakiso ne municipality za Wakiso okusinga Bugisu sub-region naye nga ate eno yo government allocation yali egiwadde 2.729 billion nga bali balina 7.876 billion akati ate olwaliro mu quarter release olw'okubanga quarter ey'okubiri eya 2020 tewaliwo okusoma n'ey'okusatu n'ey'okuna akati n'ey'okutaano tewali kati muli twakoma June quarters ezomeka 2 ne tuva July okutuuka December quarters meka 2 release tezaakoleddwa ez'ebbiri kale ate ne quarter okuva January okutuuka kati release tezinaba kukolebwa ezo ezirabika nga biteekwa okubeera naye nga ate government release education Wakiso esinga private schools ate yo ne municipality zayo yo ze bawa ku primary education embaziwa 2.72 billion ezo nga zikolagana ga government kakati private esinza omuwendo mu Wakiso emaliriza kati abaana okusoma tekugenda kubaawo kuba these are private entities kakati when you go down to secondary education Bugisu sub-region ne bafuna 11.953 billion nga Wakiso ina 5.2 billion nenga amasomero gonna ag'omuwendo gali mu municipality Nansana Makindye Kira Entebbe ne Wakiso district nga bwetamba ne government yo yajiwa 5.2 billion so nga ate bwogenda mu Toro sub-region kulwa primary education yo bajiwa 5.8 nga Bugisu ina 7.9 so nga ate Bugisu ina 1.76 million people ate wano ina 1.85 million people total balance so equity tekola ki teriiwo akati bino byonna wetugenda okukakana wetugenda okutambulira abazadde egyekiri ekiseera ekizibu ate bwe tugenda ku Toro sub-region secondary eri primary neba nga eweereddwa
5 educational wage recurrent conditional grant ye 5.8 naye education non wage recurrent nebira 5.9 billion. So nga ate secondary when you move down to Toro neba nga bafuna 1.7 trillion. Yes. Nga neri Bugisu sub-region efunye 1.5 11.9 billion yozo efunye. Hakala ati tugenda okuja skilling development non wage nga Bugisu efunye 1.5 billion Wakisonga ina 1.2 nga ate eri eya skilling boba ina Toro 1 billion. Chenyi batwagazaaki kakati ebyo zenteekateeka ate bwogenda skilling ankole sub-region yo nebanga efunye 2.2 billion. Kakati ugenda okulaba equity bwogenda skilling ankole sub-region bwogenda ogibalirira ne Wakiso visa vito na biki ogendo kakananga bo balina akenkizo ate nga to muwendo ogw'abaana abadde basomye b'okumaliriza okusoma mu vocational schools omuwendo abamaliza A-level ng'omuwendo gwe balina gw'omutono compared to Wakiso district ne municipality zaayo. Akati ebyenjigiriza okkiriza ogane mu kino embeera ya COVID areas zino za Wakiso, Mukono, Kampala, Luwero, Mpigi, Masaka zigenda kubeera affected nnyo okusinga Ankole okusinga Kigezi kubanga eri balina ezitibwa government schools. Western region ina nyingi nga Kigezi noteekako Toro noteekako Ankole even Eastern region than Buganda. Tuyina 6,167 parishes emiruka kikujali emiruka 996 emiruka 996 parishes mu Uganda. Emiruka ejina amasomero aga primary giri 6,167. Kakati olwaleero emiruka 1,110 tejina ki masomero ga primary. Kakati omwana azzeeyo wa primary 6 no wa primary 7 mu mbeera ya COVID ava mu family the day scholars. Kakati abadde ava ekawanda gye Emengo mutesta weri takyasobola kukola ki kujja ku mbeera ya transport cost yenyini economy dynamics z'ebyenfuna bwe bitambula. Omwana we yatambuliranga siringi 10,000 najja naddayo kakati ekitone nnyo guba omutwalo gumu mu 12,000. Enfuna y'omuzadde ate nga tekola ki nga temusupport teriiwo. Emikono gyaffe na flash lecture Uganda tuyanziza mwebale kwekumya mukutu gaffe mwebale kubaawo buli lunaku we mutwagalira tubaawo ate tubebaza nti program zetubaleetera zonna zizimba eggwanga atuuka n'okwebaza mukwano gwaffe ali mu Australia gwe bayita Abe mukulu Abe yatugambye nti ekyokutambula okuva ewaka kujja no ku program yebaddeyo agenda tutambuza weekend. Era tumwebaza Abe tuyanzege webale kutukumira ku mpewo webale kututambuza amafuta twagafunye omukama akodizeeyo jojje nekikutebuza mikono gyaffe n'abali Bungereza abali mu diaspora naddala abali mu London USA Italy awamu ne Japan abamu Turkey mwatugambye nti no waaye mwetaga live program tujja zireeta nga omukama atutaddemu kokko ku bintu ebitukutte naye nga twebaza nnyo mwenna naddala abali ku kamera sebo twebale kwera ku kifaananyi kino ekinyirira ne mukulu Mukubabyasi gyatambudde okuva ekiboga paka no mu Kampala oluusi tuuka mu kiboga oluusi ffe tugendayo
toza na mukugu bayita ajikakoma oyo musajja alombeddwa naye gyali eyo akasimuke mu kalabe wansi akayita ku mubukubireko mulabe kiki ekikyazaako nekyo kutumirako emikono gyaffe mwenna abali mu Uganda naddala wano ku setendekero eya Mutesa University betudonako olwaleero tubebaza tubaliza ddala ekiro esaazi n'amasomero gazzeemu okusoma covid yaggwako awo simanyi naye katugezako kuba mu ttooki nti singa covid ono batugamba nti n'amasomero gazzeemu okutabukatabuka mu covid-19 tugenda kukola tutya tukyaza abantu abo abayina ebigambo ebisobola okuzzaamu essuubi politics twamusibudde kuba struggle ndaba ne struggle tukyali mu struggle kale naye ebintu bigenda bikenda mu politics netugamba katudde mu education section tulabe kwa nti abaana bazzeeyo mukulu Mukubabyasi Uganda ekyekwagala naffe tukwagala webale kwekumira ku mpewo sebo omukubiriza webale nnyo webali ddala n'ekigambo ekyenteekateeka y'olunaku olwaleero abantu ba Katonda bonna abali okumpi n'ewala aba the Flash channel Uganda ebbanga lyebabeerako n'okuwuliriza mu bantu abatalemba okyazizza okubaganya ku nsonga eziyinza otukwatako nga Uganda nawankubadde bannayuganda bannaffe bangi nnyo abali ebweru wa Uganda ate ne babeera nga tufunayo ne abanywanyi ab'emikago abagala okuwulira ebiffe Uganda bwe bitambula sebo webale nnyo ntutte ebbanga ennaku zino nga tetuwuliziganyiza naye kyamukisa mulungi okubanga Mukama Katonda asobozesezza ate olwaliro okuddamu okubaganya okusinkana tusobole okubaganya ebirowoozo ebituyamba era n'okutuzimba ng'era bw'olambise ekigambo eky'ebyenjigiriza nankwadde gogamba nti abaana bazze saba abaana tebannaba kuddayo zimbadde manyi baddayo abaana tebannaba kuddayo era ffe nga bannayuganda bwe tutabeere beegendereza tuli mu kiseera ekyakatyabaga kyennyini akatyabaga ke kaliwa generation ey'abaana primary 1 okutuuka ku primary 5 after a period of 1 year ekizibu weekiri era nga abaana baffe obiwulidde ku ddaala erya primary secondary level ne tertiary institutions abafuniddemu naddala abaana ab'oluse olw'abawala ebizibu bingi bamaliriza nga mu bbanga ery'omwaka ogumu bazaaliddemu baana bannaabwe bizibu ate n'enteekateeka ya Ugandan government awamu ne parliament ya Uganda tulina parliamentary committee ekwatagana education oba social committee ekwatagana education twalina social committee ng'ekwatagana ebyenjigiriza n'ebyobulamu kakati committees ne bazaawula era bw'ogenda okutunuulira ekigambo setup y'eggwanga lyonna bwe tutunuulira nti bwe tuba tuzimba okukulaakulana kw'ensi kye tuyita human capital development kwe kubeera gwe ng'omukugu kwe kubeera okuteekateekeza dda abaana okusoma ne bava ku primary level ne bagenda ku secondary level ne bagenda mu tertiary institutions mwe bava okufuuka abantu ab'omugaso eri ensi eno nga bakola emirimu era ng'abantu babeera innovative nebabeera n'obuyiiya obutali bwa nsonga zimu kwe kuvaako ensi okukola ki okukulaakulana ate tugenda okutunuulira covid agenda okujja kirwadde kyajja si Uganda yokka naye world over naye ate kye tuyita ziri advanced countries ziri mu luse first world bo buli kintu kigenda okugenda okutuuka okugwawo ebimu nga babyetegekedde ne second world countries era zetegeka naye third world countries ne Uganda nga mwegwa ate tumaliriza third world countries nga nazo ziba n'ebizibu byazo aye nesiŋŋaana nti third world mulimu eziriko yadde aye nezibeerera ddala obubi
Nga tulina Minister of Disaster Management. Disaster management era nga bwe twalina during Obote 2 we had a minister in charge of supplies. Sukali mafuta bibiriti munyo nga yali concerned. Akati newa ebigwa bitalaze naye ate bigenda okukakana ebigwa bitalaze bigwawo nga ye ate teyeteekateekanga. Walabe enzige bwe zajja. Amataba nga gazze. Amataba bwe gamala okujja n'ebigwamu ebirala ebiringa ebyo. Bwe tujja ku lwa gavumenti ya Uganda. Uganda yonna olwaleero amasomero ge tuyina mu Uganda ey'awamu kiyinza okwewuunyisa. Gavumenti we twatuukira omwaka gwa 2016 yalina amasomero 1,194. Omwaka 2010 aga secondary school 2016 ndi amasomero ago ne tujja nga gayina abaana 67,915. Enrollment it is 679,215 students all over the nation of Uganda. Naye private schools is a secondary ziri 8,269. They're outcompeting the government ones. Yes, and government is 1,194. Private schools, secondary schools, they are 8,269. Lwaki kati ekibala ekyo kijja mu kizazo kitugamba ekyokusoma. Private schools abaana ratio yo musomesa ku baana eri wansi ate n'okutuula kw'abaana buli mwana amaliriza nga alina waatudde. When it comes to government schools abaana abamu tebalina bifo kwe batuula mu government era ne ratio y'abaana pa teacher oba pa lecturer. Private institutions abaana bamaliriza nga maximum abaana 35 buli kibiina ate nga buli omu alina entebe. When it comes to government abaana 7 mu kibiina nga ate 25 tebalina ntebe kwe batuula. Dropout rates ne zisigala nga zirinnye. By 2016 twayina kye tuyita amagombola sub-counties oba ne town councils zaali 1,167. By year 2018 twayina 1,392 sub-counties and town councils ne municipality divisions. Naye by year 2016 out of 856 sub-counties ku 1,167 856 zezalina secondary school n'amagombolola nga byali wansi nnyo era nakakati bikyali wansi ate kati byeyongedde kuba abo tugenza okujja mu private schools bannanyiniza COVID agenda okujja nga balina loans zibafuna mu commercial banks. Era tugenza okugenda okumaliza agaali amasomero gaggaddewo banka zigatunda era zigatunze eryali essomero erya private olumala okwewola loan bitu bigaana ng'abaana bakola senior 4s P7 kakati after like 5 years amasomero tekukyali kati omwana aba agamba taata we nasomeranga mu ssomero lyali wali ekyo chapter closed. Tulina batwaletera okunnyonnyola abantu baffe mu kigambo kya olutalo lwa Lweru Triangle NRM government
eno muyava eryokejje amasomero agayonoonebwa mu Lwero Triangle gaali mayitirivu nnyira waliwo omulundi wandeeta nenkuba ku nteekateeka eyo aba Lwero Triangle banayina myaka 6 olutalo ne lutandika olwaleero be basajja abakulu n'abakyala bakulu ab'emyaka 46 abo abaawonawo naye ng'okusoma tebaakola ki kubanga emyaka bwe gyawera 6 ne wagenda omwana n'aweza emyaka 9 ng'ali mutabo bakiyeekera n'atuuka okufuuka akadoogo n'ayingira obuyeekera teyali yaddayo okusoma kati era generation gap ey'abaali ebushenyi vis-a-vis abaali mu Luweero ba Mubende n'Empigi beera bano bo basinga n'ababushenyi bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa kuba tebaataataaganyizibwa mu kusoma naye aba Luweero Mpigi ne Mubende abatataaganyizibwa okusoma ku buli 100 bo it is 4%. Whereas Bushenyi team eri abantu bo omaliriza nga 60% balina basoma era balina we bali n'obukulembeze obw'amadala ag'enjawulo. When you go down to Luweero, team y'abakansala aba Luweero district, the Greater Luweero, that is Nakasongola, Luweero ne Nakaseke, n'otwala Greater Mubende, Kyankwanzi, Kiboga, Mityana, Mubende yasigalawo ne Kasana bw'obagerageranya ne products ez'ebushenyi tebasobola competinga. Edda abamu basinga bannaabwe naye ng'ebizibu byali bya myaka 5 ekigambo tabo bekyekera. Akati bwe tukomawo mu nteekateeka y'amasomero gano agali private ge twogeddeko totaling to 8,269 enrollment ya 778,062 students, whereas government it is 679,215 ng'erina amasomero 1,194. These are government secondary school. Akati bwe tujja amagombolola gali ge tulaze nti ku 10,000 out of 1,167 311 sub-counties tezina secondary school yonna mu Uganda nsi yaffe. Mu Uganda kati ate nga we've moved from 1,167 sub-counties and town councils to 2,057 sub-counties, town councils and municipality divisions mu Uganda yonna eyawamu. Akati bwe tugenda okukomawo ku baana abo abasoma tuli ku Muteesa University. Olwaleero kye tuyita technical and vocational schools ng'emitwalo 728 be bali mu ddaala eryo. Kakati ne tujja universities in Uganda ziri 50 at the moment. Naye nga kwezo 11 are public universities. Olwaleero wano we twogera olidde Makerere na teaching staff n'abalala bali mu kukola ki kwekalakaasa oluvannyuma sit down strike yaganya okuleeta results entuufu. Kakati olwaleero nga ekiri mu ekyo nti abasomesa bekikwatako bo ba senior lecturers n'abalala bo omuwendo gwabwe ogw'omusaala gwateekebwa teeka gavumenti bali mu bukadde bwa ssente naye ate senior lecturer tasobola kuperforminga without non-teaching staff. Absolutely. Because they move hand in hand. Yes. Kakati ba technician abayambako ba lecturers ne ba senior lecturers, principal lecturers olwayo tumaliriza nga ate bo tebali catered for in our budget framework. Era olwaliro wompitidde olunaku lw'eggulo cabinet yatudde balaba budget y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 bw'eneekola ki bw'eneetambula. Kakati bwe tugenda okukomawo mu masomero nga bwe galagiddwa olwaleero ne kiba nti obukadde bw'abaana primary level ku miruka tuyina 6,100
67 parishes emiruka kikujali emiruka 996 emiruka 9096 parishes mu Uganda emiruka ejina amasomero aga primary giri 6167 kakati olwaleero emiruka 10,110 tejina ki masomero ga primary kakati omwana azzeeyo wa primary 6 nowa primary 7 mu mbeera ya covid ava mu family the day scholars kakati abadde ava ekawanda gye emengo mutesta weeri takyasobola kukola ki kujja ku mbeera ya transport cost yenyini economy dynamics z'ebyenfuna bwe bitambula omwana we yatambuliranga siringi 10,000 najja naddayo kakati ekitone nnyo guba omutwalo gumu mu 12,000 enfuna y'omuzadde ate nga tekola ki nga temusupport teriiwo kwa for the last 11 months embeera y'ebyenfuna eri wansi tewaliwo kitambula even mu sector ya agriculture olwaleero gwe suubira nti food production eya Uganda yonna amatoka gava Bushenyi agava Isinjiro agava Mubende amatoka gonna gajjanga Kampala kuliisa banna Kampala abali mu formal sector ne informal sector ng'era vagenda ng'okeera ku makya Mukubabyasi avudde awakaawe n'omukyala tujja ku mulimu abaana baisaawa 12 nga tubatuusizza ku masomero saawa zigenda okuweeremu yeetegese okuva waka ku saawa 10:11 nga twanywedde kacaayi wadde okulyako katogo awaka kakati mmere neyavanga mu byalo eno mu offices eyawali e Kampala gye tuli ku district ng'ekyenkya gyokikola ki gyokisanga naye nga emmere eri yavanga eyisinjira olweza emmere kakati emmere eri etuuka okwengera eyali eyesiringi 15,000 enkoto gya ku lusuku oba 3,000 kakati olwaleero eri mu siringi 2,200 era mu biseera bya covid emmere yatuuka okubeera ng'eyisinjira ku lusuku okugitema enkoto yali ku siringi 3 wakati w'150 n'ebisatu kakati kitegeeza omulimi oyo tasobola kuzza mwana we mu ssomero owa primary 6 wadde primary 7 wadde wa senior 3 n'owa senior 4 eyo yembeera bweze kakati ne high institutions of learning it is the same story semester omwana we yali awa akakadde kamu emitwalo 2 kakati embeera bwe yazze ekwemaliriza ekugamba 1.2 million azivuddeko kati ali 1.8 million naye nga income as a family unit nga tekyaliwo kakati ki as a professional gwe kikutegeeza olwo omwana atuuka okufuna dedia even without knowing the next coming calendar years tasuubira tamanyi oba nasobola naye okukola ki okukomawo wadde afunye dedia this time nga chances ku 10 ziri 20 it is only 10% of coming back naye nga ekyekirungi ekiriwo the 90% nga ayinza okuba agenda okuba 90% chances of not coming back 90% kakati nekikulaga nti awo obuzibu bwe buli if we are looking at the human capital development tutandika okutambulira mu mbeera nti human capital development egenda kufiirwa generation y'abantu ate nga age bracket of 14 to 24 years bibagenda okubeera mu ggwanga lino December mu mwaka gw'2046 kikambwe kakati ekyo nno ebyenjigiriza bikoze ki kakati wegenza okumaliriza ebyenjigiriza the government of Uganda netevaayo kutunuulira kati emaze okulaga nti private sector by investors bayambyeko government ya Uganda nnyo mu education sector kakati ate covid lockdown bwe yajja embeera egenza okumaliriza ng'olwaliro bibi nnyo era private schools tezasobola kusasulira abakozi baabwe
omusaala ogw'emyezi egiwera 8 bwe basasulako emyezi 3 egyasooka awo we baakoma ng'ate institutions zino primary schools, secondary schools ne tertiary institutions olwaleero ezayina professional nga gwe omulungi akati agenda okuvaayo n'akubako ku bulooka oba n'asiika kabalagala oba amandaazi ng'ate amandaazi oba chapati oba being a boda rider olwaleero nga sente zafuna eri ziri better than somebody is getting out of a lecture room. Absolutely. Kakati ogenda okakana lecture room bakubalira buli sawa jobo okoze ate unity cost per hour egenda era nayo bagitemye nayo kati bagitemye kakati atogenda kakati atogenda these are the issues. Yes. Yeah. But when you go down to Germany and other advanced countries, boba ina the education sector abichi ebigenda okujja nti mu kiseera kino innovations kyeziriwo abaana obwongo bubatambuliza ku kyayo ekigambo kya kuzuula endwadde eno bwe yajja ekigambo nga ba scientist kyekiyinza okwongerwamu naye tudde bwe tugenda okugamba nti bannayuganda ku baana baffe abadde abakugu mu sector eya sciences bameka batudde okugamba nti twongere omuwendo ku tropical research ey'endwadde ezijja tropicale oba mu mbeera ey'ensi eziri mu butiti era similarities ki eziriwo mu nsi eziri within the tropics n'ensi ezo ezirabika ziri outside the tropics akati ebyo byonna bo bannaffe eri bibakola ki bibatunuulira ne bagamba mu kiseera kintu kifunye why with Africans babeera ewaabwe kati ate covid ye-19 tabayisizza bubi compared to Africans abali mu nsi ate ezaffe bo babeera much affected more than the Europeans oba the Americans akati zino ze issue ebyenjigiriza byandibadde bikoze ekibitunuulira ne tubeera ne conferences ne tubeera ne ba commissioners mu ministry ya education ekigambo ba stakeholders local government units olwaliro bwogenda amasomero government ez'ebitundu zezibadde zikwatako kati kooti bbiri ezakayita government nga release za local government units okugenda mu primary schools ezigenda mu secondary schools ezigenda mu byobulamu byonna masomero ag'ebyomu tegaliiwo ate ng'olwedde bwe tugenda budget ya allocations ze twali tufunye mu financial ya 2021 era waliwo imbalance we had an equality we never had an equity of allocating funds to local governments districts and regions. Absolutely. Kakati bwe tugenda okutunira senga kati gwolaba bulayi mu education sector ngera batera ogerageranya wakiso njagako kano ka report kali producer tulabeko amasomero getwadde nago mu nsi ennaku zino kati ebintu byekyanze nankubadde embeera ya Uganda covid etuyisizza bubi kino kye bayita human capital development ekulaga amasomero getuna mu Uganda aga secondary aga private ne universities za private ne za government n'amasomero ga primary schools private omwendo getulina n'abaana kati abasobodde okudda amasomero abatasobodde okudda mu masomero naye nga kya mukisanyo nti kuwano kuli ne setendekera ya Mutesa University bo bagaba zi bursaries munnange abatosa kweyambako mu covid-19 yo Mutesa egamba nti bajja bawa zi bursaries simanyi bursaries kika kinaye nga bo bagaba bursaries era bwe tugenda nga tusamalizinga mu mbeera eyo yemu nekulaga total enrollment ku university level universities nga bwetubadde tukyagenderera mu maaso netulaga nti abayizi nga ne Mutesa Royal kwali emitwalo 18,412 be bayizi naye nga ate government universities zirinako emitwalo 9,600 private nabeera n'emitwalo 9 abaana akati bwe babeera nga emitwalo 9 ekyo kyekiseera ekisinga okubeera ekizibu ddala Royal University Mutesa ngewa bursaries netesobola kuwa bursaries eziri 100%. Era wako bitundu. Era tesobola kugamba nti esobola okuwa even 10% of the bursaries. Izaba abaana abali wano enrollment y'abaana abali wano
tosobola gamba nti era Muteesa Royal University naye esobola okuwa bursaries eziri 20% ey'omuwendo gw'abaana abayingira wano. Yagamba Ssaabasajja nti no yasiima. Yagamba nti yasiima so nga ate era ne university erina okuddukanyizibwa kubanga ebimu ku bigiddukanya ssente abaana z'abatodde ze zivaako emisoso, amazzi agasozebwa, amasannyalaze, loan eno gikuuma ng'omuddo guli trimmed. Olwaleero emiti gino okubeera nga giri trimmed, olwaleero n'ebirala byonna okuteekateeka okufumba cyayi, buli kimu kyonna ekikolebwa. Akati olabanga essente ntono, oli ayinza okulaba ng'essente nnyingi naye zigenda okumaliriza bizirina okukola nga n'okumala tezikoze eki nga tezimaliriza. Kakati ate nga tusobola kuba abantu enfuna y'abazadde aba Muteesa Royal nga nabo bagenda okugenda kati basobola kutumbika ate abaana bagaba buli semester nti olwokuba eno private entity ejja omwana ajja buli semester $2.5 teri ajja kusoba so nga ate institution weeri okulabika nti abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda bafuna omukisa, omwana obwongo butoola naye okufuna omukisa okulabika ng'afuna okusoma okugenda muki ogenda mu maaso. Era mukulu Mukubabyasi awo njagadde nkubuuzeemuko yo gavumenti ate nga ku lwa gavumenti emirimu gy'erina abantu bonna wadduya nti omwaka abakozi abasasulwa public service bali 47,000 ne buli mwaka bafulumya. Ate rate y'abantu ko bakaddiira okweza emyaka 55 eyo ntono abali mu mirimu. Ati omuntu ayingira wa myaka 26 ng'alina okwongerayo emyaka 31 ng'akyakozesebwa ng'era afuna omusaala gwa gavumenti alyoka ritayaringe. Akati retirement exit ntono compared to ki recruitment yakolebwa. Oba ekiwalo kitegeerekese bulungi byewuunyisa naye nga kyekituufu. Kakati recruitment y'abantu 47 senga bonna babalidde nga emyaka gyabwe giri mu age difference ya myaka 5 okumala emyaka 20 egyo gy'emyaka 20. Kakati abantu abo bonna tebasobola kugamba nti buli mwaka mwezi abantu abawummula nga bakaddiye abawera 2,000 kiba kizibu. Tikiba kizibu. Era abantu abakaddiye ogenda okumala overall nga bali mu 3,000 Uganda yonna ku 47,000. Akati eyo enteekateeka nno eyo yo bweri era bwetambula ekigambo ky'ebyenjigiriza si kyangu eri abazadde. Era ekigambo ky'ebyenjigiriza olwaliro kati senga otunulya okugeraageranya okw'ensimbi Bugisu sub-region ya units 7 ze district awamu ne city ku kigambo kye tuyita primary education non-wage recurrent 2022 financial gye tukomekkereza bagiwa allocation ya 7.87 billion naye nga ate population abatono abakulu Bugisu sub-region yonna erina 1,760,000 people. Akati eyo bw'omala okugitwala nga yo gye bagiwadde naye Wakiso district Entebbe municipality Nansana Makindye Ssabagobo ne Kira zino zo nga baziwadde 2.729 billion naye in terms of population Wakiso yesinza Bugisu sub-region. Ate ne kibeera ekigambo ky'amasomero agali private gali nnyo mu Wakiso ne municipality za Wakiso okusinga Bugisu sub-region. Naye nga ate eno yo government allocation yali egiwadde 2.729 billion nga bali balina 7.876 billion. Akati ate olwaliro mu quarter release olw'okuba nga quarter ey'okubiri eya 2020 tewaliwo kusoma n'ey'okusatu n'ey'okuna. Akati n'ey'okutaano tewali. Kati muli twakoma June quarters ezomeka 2 ne tuva July okutuuka December quarters meka 2 release tezaakoleddwa ez'ebbiri. Kati ate ne quarter okuva January okutuuka kati release tezinaba kukolebwa ezo ezirabika nga biteekwa okubeera. Naye ng'ate gavumenti release y'education
Wakiso esinga mu private schools ate yo ne municipality zayo yo ze bawa ku primary education embaziwa 2.72 billion ezo nga zikolagana ga government kakati private esinza omuwendo mu Wakiso emaliriza kati abaana okusoma tekugenda kubaawo kuba these are private entities. Kakati when you go down to secondary education Bugisu sub-region ne bafuna 11.953 billion nga Wakiso ina 5.2 billion ninga amasomero gonna ag'omuwendo gali mu municipality Nansana, Makindye, Kira, Entebbe ne Wakiso district nga bwetamba ne government yo yagiwa 5.2 billion so nga ate bwogenda mu Toro sub-region kulwa primary education yo bagiwa 5.8 nga Bugisu ina 7.9 so nga ate Bugisu ina 0.76 million people ate wano ina 1.85 million people total balance. So equity tekola ki eteriiwo kakati bino byonna wetugenda ogenda okakala wetugenda okutambulira abazadde egyekiri ekiseera ekizibu ate bwe tugenda ku Toro sub-region secondary eri primary neba ngeweereddwa 5 educational wage recurrent conditional grant 5.8 naye education non wage recurrent nebera 5.9 billion so nga ate secondary when you move down to Toro neba nga bafuna 1.7 trillion. Yes nga neri Bugisu sub-region efunye 1.5 11.9 billion yozo efunye hakala ati tugenda okuja skilling development non wage nga Bugisu efunye 1.5 billion Wakiso ina 1.2 nga ate eri eya skilling boba ina Toro 1 billion kichenyi batwagazaaki kakati ebyo zenteekateeka ate bwogenda skilling ankole sub-region iyo neba nga efunye 2.2 billion kakati ogenda okulaba equity bwogenda skilling ankole sub-region bwogenda ogibalirira ne Wakiso visa vito na biki ogenda okakananga bo balina akenkizo ate nga omuwendo ogw'abaana abadde basomye b'okumaliriza okusoma mu vocational schools omuwendo abamaliza A-level ng'omuwendo gwebalina gw'omutono compared to Wakiso district ne municipality zaayo kati ebyenjigiriza okkiriza ogaane mu kino embeera ya covid areas zino eza Wakiso, Mukono, Kampala, Luweero, Mpigi, Masaka zigenda kubeera affected nnyo okusinga Ankole okusinga Kigezi kubanga eri balina ezitibwa government schools Western region ina nyingi nga Kigezi noteekako Toro noteekako Ankole even Eastern region than Buganda. Oba tuve Kampala tugende Ankole ffenna oba simanyi ani kati ebyo byonna byebizibu ebikola kyebiriwo ssente akati olwaliro nga twogedde program eno abatuuliza Flashat channel wonna abali mu Uganda n'ebweru waayo bino byebizibu ebikola ki ebiriwo kati status eriwo mu byenjigiriza ku ddaala lya primary ku ddaala erya secondary ku ddaala lya vocational and technical schools ne universities. Kakati Mukulu Mukubabyasi. Yes. Olowooza kakati abaana banafuluma ku guno omulembe gwa COVID-19 bagenda kufulumya abaana biwulenge nga bibasu babitegedde bagenda kufulumya abaana nga substandard students because tulabira nti if lecturers can't lectures okusomesa n'abasomesa twasobola kusomesa kati nezikindaga tezikyaliko kati nebuza system ya Uganda tukole tutyanga mu abaliko ba directors of schools wakati olwaleero biki ebirina okubaawo bwogenda ogereranya omulembe guli ogwa junior secondary n'olwaleero mugenda mutera okukola comparison
nti wakati w'abannamukadde n'abavubuka ng'osiŋŋaana wa junior secondary ng'alina substance okusinga ow'ekiseera kino. Era covid ebireese asi covid enteekateeka poor planning that leads to poor results. Yes. Kati poor planning enteekateeka ennungi mu byenjigiriza n'ebyobulamu bwebulawo kubanga omwana atali mulamu tasobola kusoma. Nga tunatera okumaliriza mukulu producer na program y'olunaku olwaleero twadde tuga ku masomero gazeemu naye ekisinga okutonsa kikino ono omwana wa P6 yaddayo ku ssomero ava ku ssomero nadda awaka wadde ewaka wali wa P4 wali wa P2 wali wa P3 but waliwo interaction. What is the incense okuzzayo abaana bitundu what is the incense behind that? Eka nga family unit tulina munnaffe aliwo naye oluvannyuma lw'okulaba banne nga waliwo omutaka mu kitundu muwala we yasoma busomesa okuteekateeka nassale ne kindergarten kati okubanga abaana kati bali bonna emiriraano bajjudde mwaka mulambe bakolaki bali waka akati nabeerayo lyasoma agenda n'abajamu ne babuukabuukamu mu kasaawe ne bakolaki kati ne munaffe gwe tulina awakaganaga nti jjajja mami kubanga omuzzukulu bw'abeera muba kuyita taata era naye amaliriza ayise ki ayise taata ayise maama kubanga ali jjajja mukyala bamuyita maama kati ye tasobola muyita jjajja nga ttiimu y'abanne bonna bayitaani maama obayita taata akati naye ogenda okakana ng'eri agize kati nga yayiri yafunye ebbaaga ye alina okugenda okutandika ebintu bwe byakolaki nga bwe byali enkyukakyuka wezajjira akati mu nteekateeka eno gavumenti erina okumanya kuba batunulira bannaffe Tanzania bo tebafuna lockdown yaki education system era ne covid with our neighbor of Kenya olwali bamaliriza nga bo covid lockdown bagikoze eki bagijjawo restriction zisigala region pa region naye amasomero gonna gaziyo kati wamaliriza ab'e Uganda abalina ensimbi kakati bo bebatutta abaana baabwe Kenya songa luli Kenya citizen badde baleeta abaabwe okujja mu Tesalonyo neki akati olwaleero kitegeeza ffe ng'eggwanga tuli bubi human capital yaffe tulina ekizibu ekigenda okugwawo ate ng'oledde okiraba emabega instability politically gye twalina when we had Idi Amin's government when we had Obote government ne part of the 10 years of NRM government abantu bangi nnyo tebagendagenda mu maaso na kusoma kuba bwe twalina ekyeyalowero triangle ate Lango sub-region Teso ne Acholi ne West Nile mwana atu ate kyo kyagenda emyaka 10-15 kati generation ey'emyaka gyonna 15 abantu abaali 4 years bw'ogattako 15 years nga mwana mulenzi myaka 19 omwana omuwala myaka 19 abeerako n'abaana abazadde babiri olaba mu covid just omwaka ogumu abaana abazadde okufa era kati okiraba ne population ya tusinza population ekyayina omugigi omuto era tiimu omugigi omuto gwajja gutya nti tiimu ya Northern Region abantu bali tebakyasoma nga tebakyalina productive activities bazitambuliramu bamaliza nga abantu bazadde ekisusse kakati young population within Lango, Acholi, Teso sub-region when you move down to West Nile eri waggulu ngera bolaba influx gye tulina y'abannaffe okuva e Sudan abaana abato balina baki banyi because for the last 30 years South Sudan badde mu luki mu lutalo kakati abantu eriyo okusoma teriyo okukolaki kuzaala na buli aweze emyaka 17 mwana kuzaala ogenda okukolaki kakati ebyo ngatumba mba mukulu Mukubabyasi anja kwebuza ko buzonga bubiri oloza government ya Uganda enonga bweri eina kyemanyiko ku nti eri mukuta generation eri mu kaseera kano oloza bakimanyi bakimanyi naye ekiri mu ggwanga Uganda
abantu awali essente oli kasitaafu n'obuwumbi obutaano as a unity family ebiyiti bimukwatako ebyammwe ebirala ate without knowing nti olwaliro gwe gy'okumugamba nti gwe oli bulungi naye ate ba neighborhood gy'oyina be bali obubi kakati ekigambo ky'obutemu ate ojja kumaliriza mu mbeera y'obutonde bw'omuntu omwana ono omulenzi awamulyana ataasoma ojja kumaliriza nga muwala we yasoma ate yafuuse mukyala we oba mutabani wagende yegomba omwana omuwala owamuliraano ataasoma wa senior 4 yakoma ku senior 4 nga mutabani wa degrees 2 amalize kakati ate badde ya family gy'otaafaako egenda kubeera shifted to your family n'ekisembayo olowooza baministers between I'm very much interested in the education system nti baministers bennyini naddaka tugeze minister of education yali badde alina okuteekateeka bano abaana abato kuteekateeka directors of schools and things of that kind are they aware that there is a future after they're out of the system kuba nti singa bano abaana tebasome kweno system bagenda kufuka kizibu nga bafuuse bajjajja wakati nze kyenyinza okuwa abatulaba n'okutuwuliriza kuwa example Botoina or Boteto government, Professor Isaac Newton Ojok was the minister in charge of education ministry. Then state minister for education was Dr. Philemon Mateshe. Ilo yone mu cabinet mwali. Kumulembe gwo bota achali basavinga bichebi batasa. Yavamuko nadde wabwe ekisoro nafuka chairman wa district. Nava mbachemani wa district nabeereyo omusajja mukulu president Yoweri Kaguta Museveni namujjayo namukamyanga ex officio era mu cabinet mwali Philemon Mateche akati betuyita planning education commissioners batulanga ne batunuulira amasomero primary level na biche ebyetaaga ebiriyo naga secondary awamu ne universities oba kyetuyita college of commerce ekigambo teacher training colleges ne technical schools nga buzali mu kiseera ekyo ne technical colleges ne baplaningira akati ng'omuntu afuluma nga wa diploma naye nga basics zonna azikoze eki azina which is not the case today. Omuwendo tuli namungi neogera kati nyinza nzo kuba ekyokulabira ku kitundu ewaffe gyenzaalwa ne gyempangalira nga ndayambaka neogenda kakana generation bensinza emyaka 40 egy'obukulu olwali ate ogenda okukakana nga ye n'okukwata ekitabo volume ne volume z'ebitabo tasobola bisoma awe tugenda okuviira ku mpewo kakati n'olwensonga eyo tukitegedde naye nga kyebalina okumanya nti COVID-19 is all about discipline bano abaana bali mu masomero mu classes banaabe engalo zaabwe sanitize themselves move with COVID your masks. is real. It's real and it kills. Yes. Naye olwaleero ate nteekateeka there is a weakness with our government of Uganda. But they've not bothered to think about this upcoming generation. When they were given funds for COVID business, they've eaten it. They eaten the money. Do we have there's nothing they can show on the ground. Do you think this President Museveni of us still has the mandate to order whoever chewed that money? I cannot. Does he value us now? For the last 2 weeks, we had Inspectorate of Governmental Reports ezafulumye nenge kigambo kya corruption kiri mubire. What should he do now? Ekya corruption Yoweri Kaguta Museveni nga president si tekisuubira kubanga ajja kikolako. Mwezi ensonga zonna ennyingi 10 ezamuleeta okulwana olutalo lw'Luweero n'okuvaayo okufuna gavumenti ennyingi eya corruption eyo tagenda gikolayo. Wewa tukkiriziganye nti ayina doketi ya Elephant Kano Edifi Nakalema n'abalala nedda abamu ku abatenda be bafuusa ababbi abalwanyisa corruption ate be bali corrupt bannange Uganda zaabu naafe tetumanyi Minister of Corruption. Minister of Corruption. Because they have not bothered this nation. President ebyokola yali bivuddeko naye ne tukolamu ebirala. Akumata kumena mpera msigale ku the Flash Channel Uganda paper in the diaspora in Italy, German. Thank you so much for loving us. God bless you. See you next time and bye-bye.